Ekibuga Arua kikwatiridde yero ng'abaayo beetegekera okukyala kwa Pulezidenti Museveni mu bbendobendo lya West Nile. Ebikonge ebyenjawulo okuva mu gavumenti ne mu kibiina kya NRM okuli ssaabawandiisi wa NRM Richard Todwong, Minister of Mines Bakuba Musigansimbi Evelyn Anite, kulira enzirukanya y'emirimu mu State House Jane Baleche, Nampala wa gavumenti n'abalala be bamu ku bakyamudde abantu ba Arua. Oluvannyuma lw'okwetooloola ekibuga Arua bakuŋŋaanidde ku kibangirizi kya golf course gye boogereddeko n'abantu ng'eno gye basinzidde ne bakunga abantu okujja mu bungi okwaniriza Pulezidenti Museveni. Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todwong wasinzidde n'ategeeza nti kagwako keetonye Pulezidenti Museveni alina okulabikira Kakonge okulonderwa omwaka 2026. That is the call from the party. The demand is overwhelming from the party. Everywhere I've gone, the party members are calling for him to contest in 2026. So I'm putting it to them that the party has no intentions to have another candidate come 2026. He has to accept. It is a popular demand. Akulira enzirukanya y'emirimu mu maka g'obwa Pulezidenti Jane Baleche asabye abantu b'omu bbendobendo lya West Nile okuwagira enteekateeka za gavumenti okwejja mu bwavu. Minisita Anita akikkaatiriza nti okukyala kwa Pulezidenti mu bbendobendo lino kyakwongera okusikiriza bamusigansimbi era bawe bannayuganda emirimu. So the expectation of the people of West Nile is very high because tomorrow the president will be visiting 4 farms and he will start from Madiokolo and then do Nebi and then he will do Arua district. Ebimu ku bikonge ebibaddewo kwe kubadde Minisita Todwong, akulira emyoga mu ggwanga Rita Namuwenge, akulira ekitongole kya Uganda Investment Authority Robert Mukiza n'abalala bangi. Nze Andrew Sebbira mu bbendobendo lya West Nile.